Kino njagala kigamba nti no ddiiru y'Abannarwanda eyiise. Oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku ndagaano y'emirembe mu DRC eyateekebwako omukono mu DC White House nga Trump waali, Paul Kagame wa Rwanda, Tshisekedi we DRC n'abalala aba representing different countries. Ekyo kyaleeta direct America okubeera ku kye bayita ku kyoto. Kati ddiiru y'abannaffe bali abaali baagala okugatta Uganda, Tanzania, Rwanda, Kenya, simanya Southern Sudan ne DRC ebe eyiise. Kyovulaba nti kakati ate emmundu yazzeemu okukekera. Baagala kuteekawo kye bayita akatabanguko. Naye bannayuganda, nkwegayiridde munnayuganda munnange, tobeera tugamba towugulwa by'abantu, towugulwa bano abasajja bo baawedde dda. Anti bagamba Kalyonso mufuze bannayuganda emyaka 40 bwe mbalimba kino bwe mbalimba kiri. Naye kati olunaku olwaleero oli ne bw'aba alina kolero at least amasannyalaze gamutawaanya. Oli bw'abanga alina ebintu bya supplyinga at least bya supplyinga tebamusasula. Abasupplyinga gavumenti babanja, gavumenti bekozesa bagibanja. Naffe kwegamba buli muntu abbibwa, buli muntu abanjibwa, abawola balinga abawola. Omuntu neyewola ssente agenda asasule school fees. Neyewola ate gyagenda okujja okwewola ate asasule gwe yeewozekeza school fees. Buli muntu ali mu mabanja. Nkukakasa buli wobairawo okukyusa guards ne utubeera ne president omupya n'amabanja agamu abantu bagabasonyiwa. N'olw'ensonga eyo nkukakasa gwe Ronda Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwa president, nkukakasa n'amabanja agamu agakubanjibwa oyinza okukeerenkera nga bagakusonyiye. Ekyo nkimanyi era nali nkirabyeko. N'ensi zisonyiyibwa amabanja kasita president akyuka. N'obubbi bujja kukendeera, ssente zirabike. Gwe kyokola ewali umbrella tikinga. Todda mu bino, todda mu biri, todda mu kulimbalimba. Okuddamu okugamba nti nno Museveni ogenda muwa akalulu obanga akutta obulamu bwo n'obuwaayo, obanga akutta omugwa n'ogwetega mu bulago. Kyolina okulwana okulaba gwali mu Buganda ne Busoga towa Museveni kalulu. Gwali mu Buganda ne mu Busoga at least tutandikirawo towa Museveni kalulu. Wejjeeko Museveni ng'omumma akalulu n'aba bamutembeeta. Nkukakasa Museveni yennyini waali takyetegeera. Buli lunaku azirika. Tesobola mukkiriza kutwala nsi yaffe nga naye yennyini tamanyi gy'alaga. General Muhoozi Kayinere Rugaba nannyini basement. Kabobi okawulidde bwe kazitowa. Just one man like this, not even with his security detail, and then you deploy over 2,000 police, security, SFC, soldiers. Kabobi okawulidde bwe kazitowa. Katino, he's just the face of millions and millions of Ugandans who are tired of your oppression. He's not just one man. There are millions and millions of Ugandans who are tired of your oppression, headed by your dad, headed by your dear father. And I want to assure you, what is in your head cannot win the will and zeal of Ugandans. Oyinza okuba olina abatono abakulya mu ngalo abalowooza nti nno bwe bakuwagira ne bakugamba nti kyokola kyekituufu n'owulira ng'olina amaanyi. I want to assure you, ewafiira omuzira oba ewagwira omuzira waba watono nnyo. We may not need artillery. We may not need machine guns. We may not need Mambas. Something very small is going to take you out of power and you will live to regret the rest of your life. Jimwagala okutwala ensi yaffe Uganda, tetujja kugendayo. Tugenda mu protest vote. Noonya akalulu, kuba akalulu, kuuma akalulu, goberera akalulu, bwe babba akalulu, tugenda kabanja. Zintono Omega Aloysius Matov Jr. and I say all this for God and my country. God bless you.
waliwo omuwandiisi omu w'ebitabo yagamba nti a disease that will kill a man always begins as an appetite. Omuwandiisi oyo bamuyita Chinua Achebe. Ebbanga lyonna Museveni abadde alina kyewandiise appetite y'okufuga ey'obukulembeze kuviira ddala eri mu ssomero. We agenze Mozambique, agezezaako simanya okuleeta independence yaba Mozambique, eganye, agenze mu Fronasa, bazze bakubya Amini agenze, azze emyaka gy'ekinaana. You know, that appetite. Paka lwafunye obwa president. Mu gy'ekinaana, nayingira ensiko, ayingidde mu nsiko, myaka 5, 86, n'afuuka president. Constitution ekoleddwa ye president yekka mu byafaayo eyali abaddewo nga constitution ekolebwa ate mu kiseera kyekimu netandika okusokoolwa nga tannaba kuva kuba president. Bino bye mulaba amagye nga gatandise okwenyigira buli wamu. Mulaba amagye gatiisatiisa abantu, batandise okwekubya ku by'obubundu, bakola batya, bakola kino, bakola kiri, nga babimanyi nti byonna bye bakola biri bweru w'amateeka. Bambi nabo beekwata ku bisubi. Buli muntu agezaako okulaba nti nno ataakiriza ekintu kyabwe obutagenda. But I want to assure you, Muzeeyi mu kaseera kano bw'abeera kookolo, ali ku stage esembayo. Actually, alina obulwadde obumuluma. Emyaka gigenze, enguzi kagamba eri mu gavumenti ye nabo bulwadde nti yo ate enguzi ye ate mulumye nnyo okutuuka n'okumutuuka ku bwongo. Kati ebyo byonna tasobola kubisumatuka. He is running the most expensive campaign in the history of Uganda. Kyobulaba nga tubagamba nze ngamba gwe Omuganda eyeesibye mu kutuukiriza master plan ya Museveni ne banne nga baagala okufuga Uganda paka. Mukama Katonda akuwa olumbe, akumme ssente, akumme essanyu, akumme ebirungi byonna. Gwe Omuganda ayagala okwesiba ku Museveni nti Museveni addemu atufuge. Gwe Omuganda ayagala okulonda Museveni. Mukama Katonda akubonereze na buli muntu akukkiririzaamu ng'ayagala kubanga naye alonda Museveni naye amubonereze. Tugenda mu protestive vote. Protestive vote buli muntu oleeta ky'olina. Bw'oba olina ssente ziweeyo. Bw'oba olina protestive vote. Kambabuulire, abantu bangi bakyawambibwa nga bwe byali mu mirembe giri. Ebyatwala Museveni mu nsiko. Waliwo father gwe baakutte. We Masaka eyo ali mu basement. Kakati kambawe kano. Buli muntu amanyi nti olina ssente obanga obadde ofuna ku ssente okuva ebweru wa Uganda, ofuna buyambi, ozijja mu bana osimanya muweerera abaana, abo bonna bagenda kubakwata. Olw'ensonga nti batya bamanyi nti nno ssente mu Kyagulanyi agenda kufuna ssente okuva mu bazungu era zigenda kuba nga ziyita mu mmwe. Tebalina magezi abasajja badduka tewali n'abagoba. Balemesezza abantu abayambanga ku bamulekwa bonna babatemako tebakyasobola kufuna buyambi. Buli kasente kebafuna bonna bakatunuulira. Omuntu afuna ssente kasasuka miliyoni emu babeera ku bunkenke, babbi batemu, tebaagaliza. Mwenna mulina okwegatta ku mugendo gw'okuggyako Yoweri Kaguta Museveni ne babbi banne bwe bamwagala okufuna essanyu, bwe bamwagala okufuna obuweerero. Tuli mu protestive vote campaign. Noonya akalulu, kuba akalulu, goberera akalulu, bwe babba akalulu kalwanirire. Nkukakasa ennamba y'abasirikale ba Museveni bonna ne basobola okupangisa bw'ogigattagatta ntono nnyo ku nnamba y'Abannayuganda bonna we bali kati nabo bakankana gaba buguma. Salimu Salali ye yatintima ne Muhoozi ali takyabitegeera ne Museveni yennyini bangambye n'okungamba nti no bamuteddeko n'eccupa. Oyinza oga nti yafudde n'addako engulu. Nze mutano wa Mbega Lucius Matter of Junior, and I say all this for God and my country. God bless you.